waliwo sajja egenda maaso eya omwami bamuyita Hajji ala omwami mugagga n'amaka ge malungi alina bakyala be ab'enjawulo naye nga munange waliwo omukyala yavaayo n'atugamba mbu yajja n'omwana we aliwa 15 years Hajji n'amwebakako nkusuuba mu lunaku n'amwebakako n'amwebakako kati omukyala n'avaayo mu mawulire ng'ayagala justice voice note zinde zibidde enjawulo kane kankumaawo mu mukooti Luwenge tuli confused zetumanyi kyakukola naye dda tolina byoli confused byamu omukyala yasooka n'atuwako sample eya voice note bw'atuwa recording ezo kati PR wa side eri n'alowooza nti talina birala ne bajja ne beewoozako nga bakuba omukyala ayagala bintu then omukyala teyakoze ne releasinga party eragira ddala details z'okukwata n'okwetonda n'okukolaki nga yali mukomera nga gyeyegayirira wabula yo voice note yamuwaddeyo mu gatiibwa naye nze kye nayizeemu nga nze ayina omwani kintutteko nnyo ne reflecting nga neŋŋamba emirundi egisinga abantu baba balowooza nti omuntu akonoonera omwana ali wabweru wa nnyumba yujalago ekiri Allah tutaase naye tina kennazude kyakireka kyali bwe kiti mu kusooka Hajjati baga mu nsonga ezo ne famire n'emutuza batulenga famire ge baŋŋambyeko nze soosi genda finye ku soosi owulira ne bagamba batulanga famire kati mu kutulanga famire ne bateesa Hajjati bamugye balina bamusuubiza omuwa okitegeera kati mu kumaliriza namwefuulya ne bagamba tebajja kukola ki tebajja muwa Hajjati kuva okujja mawulire naye ng'oyo omusajja yakwata omwana talina weyewakanira nsonga eyo njatugitunuulire nga ekisooka abazadde njatugitunuulire nga bannayuganda ate njatugitunuulire nga abatalina interest mu musango ogwo Peter we muting Hajji Mwizera oyo mumanyi era Hajji Mwizera wangalira mutundu awo ebimu ku bitundu ebiri mu Lubaga South Constituency amakagi mulonziwo okuwa omukyalo oyo basabo ne banyabo ekisookera ddala amawulire gano gafuluma gatya omukyala oyo Hajjati yagenda ewa Ruth Kalibala na mulaga nti Hajji yazuukukanga n'akabasanya muwala we era muwala we yamukabasanyiza emyaka 4 bukabasanya muwala we ye nga ye olwamala n'akitegeera oluvannyuma lw'abaana okumubuulira emyaka 4 n'atwala obudde n'alikodinga abaana abo ng'abalumiriza kitaabwe nti yagendanga mu kisenge yatunulira ebintu bino yagendanga mu kisenge omusula abawala ng'omu muwala we ali mu myaka nga 15 16 asula mu katanda wansi Nisha ng'asula waggulu nga mulimu n'abawala abalala mu kisenge ekimu era Nisha maama nga ye Nisha teyamubuulira nti Hajji yagamba Nisha bw'oyogera nja kukola ki nja kutta era n'obuyambi bwe naaliwadde famire bukome omukyalo ono emboozi yagitandika bulungi era munnayuganda n'omuntu yenna alumirirwa ekitonde ekikazi oba omwana omuwala kkiriza bagaana nga toyinza kusalira musango era mu kulikodinga emboozi eno ne mukadde waffe mufutise mambo ne bamusalira omusango era nange nagumusalira bwe yayogera ebintu bingi mu busiraamu bibeerayo era ne bibikkirwa mu maka tewebuza mufti naawe abaana obakabasanya munkoleeyo ekibuzo ne tukirekaawo saagala genda wala naye njagala tutunuulira ebintu bino
kirizo bagana Hajji musajja mugagga era Hajji ayina ebyobugagga bye beyakola olunaku omukyalo ono lwe yagende wa Nakiwala Kingi mukyala Nakiwala Kingi mwebaza ayina ebibuuzo bye yabuuza omukyalo ono n'amugamba maama taata w'omwana oyo yaani n'agamba taata w'omwana oyo simutwala nga makulu gyali naye mutwala ng'eyafa anti yafa obuvunaanyizibwa bwe nga kitaawe w'omwana era nebyankola guba mulambo bw'abanga tamaanize gubula mulambo yali mutuufu n'ayogera kye yayogera awo kakati mu baana aba Hajji omukyalo ono be yalikodinga omwana omu n'avaayo ng'agamba maama yatufosinga okulumiriza taata omwana bw'amala okyogera ebibuuzo bye bino basebo ne bannyabo Julius lwakuba nti oli musajja naye ekyo kibuuzo kyenjala kubuuza right now kisoboka right now kisoboka nga taata yakwata omwana era n'amukozesa kisoboka yakwata mwana kisoboka okuba nga taata si eyalepinga omwana nakyo kisoboka omwana yakozesebwa ekisookera ddala nze nina MP gwe mmanyi nga Hajji mulamba naye nga yeebaka ku muwala we muzaala ye kennyini nga yamuzaala yennyini ekyo kya bulijjo e Uganda era muwala we n'atuuka n'okufuluma eggwanga si bya bulijjo n'ebibeerayo ogamba nti bibeerayo olaba mu kusooka nagamba nti singa baba batudde ku mmeeza dabiteeka kubanga ebintu bibeerayo batulanga famire tosobola kumwami okwomwinamu abaana era abaana bagasigala nga mutaata waabwe yubasitowa Hajjati oyo omulaba ku njogera gy'ayogeramu ekisooka mukazi mugezi ate muyaayi yali yanoonya ddemanduso eyajja ku musajja oyo ekyokubiri Hajjati bw'otunuulira emboozi ye bagamba bagitandika bamuwa emmotoka nga bakamala okumuwoowa emmotoka eyo yagitunda mu wiiki emu n'agitwala ne batuuka aliwo omwana omuwala ewaka omuwala Hajjati naga bamuwambye naye si baganda baabwe si baana baabwe olaba nati uliriza ni Sokolindeko wabanga badde ayagala ssente lwaki zino miliyoni 2 zibabadde bamuofalinga lwaki yazikiriza n'ennyumba naye omukazi yagambye nti ayagala justice agamba sinakenzagala justice ya mwana wange ne Hajji muyaayi bonna bayaayi akimanyi Hajji kyakola omwana olaba kati kyenja okulaga kiriwo ekiprecious nti essaawa zino Hajji gwamusunye Hajji lwaki gwamusunye yali yegayirira kibali olaba bateesa Hajji we gwamusunidde we wano era ndaba abagenda okulwana capital offense defilement rape murder naddala rape ne defilement ekikusiba bagiyita lipooti oba ebbaluwa eva ew'omusawo ngegamba ya rape omwana bamukozesa lwakikyenga yali mugezi nnyo n'agenda ensambya bwe basoma ebbaluwa eraga nti omwana bamulepinga era ebbaluwa kyeraga anti basooka kutuulanga famire ne bagamba bateese bukola omwana nakebera nga kituufu yamukozesa ate balemagana ayo Hajji afuna omululu n'agala okwayo yabeera amusalidde n'agamba kante asokozesebwa asikaali asokozesebwa omuntu yenna kitegera n'amazzi basobola ogakebera nama nti Hajji yamukozesezza nakyo kisoboka n'amazzi bagakebera Hajji we bagenda omusibira wano Hajji bamusibe nyabula Hajji yakolamu ensobi basooka ne bamukwata bwe bamukwata n'akwata miliyoni 15 n'azitwalira osiwe Kajjansi omukyala yabakwata ka vidiyo
nga bageze wa state abooluganda nga babulibinga ebyo omanyimanogamba mbu musiraamu nnyo omusajja ow'ekitiibwa awo bakuya ddala ebikolobera bwemugamba nti bakitiibwa ogwemmanyi akuya essomero ly'abasiraamu ddene mu uganda naye nga amuli wakisiyaga yakwatako ne mukwano gwange n'amugamba yagenze nateko mukwata akabina ti mulenzi naye nga shee munene mu masomero g'abasiraamu awo amanene e uganda gwesitasobola kwatuukiriza mannya nanti kati olaba nze siwakanira musajja yatunulira ensonga eno Yubastowa right now olaba ensonga eno Hajji lwaki bagenda musiba munagana mpuliriza wano mu Uganda kenawulidde babadde bawandiise defilement ne bagukyusa ne bagufuula aggravated defilement omukyala bamuyita ku kooti ne bamugamba omusango guno aggravated defilement singa omuntu abanga alina mukenenya obanga omwana ali wansi wa myaka 15 bayita Hajjati ne bamugamba omwana we alina emyaka emeka emituufu Hajjati n'akalambira baali bamaze omusomesa n'aga mwana wa 14 kati Hajji abakuwa aggravated defilement omwana w'emyaka 14 tayoza ebbaluwa y'omusawo yeekusiba era Hajji bw'abanga yalemererwa okumaliriza ensonga zino ku poliisi okulikooseringa n'omukyala bifo kugenda mu poliisi nga famire baatuula mu musango naye kankunyumiza omukyala we lwakusirika mugezi nnyo basooka ne batuula bo nga famire baatuula nga famire one on one ne batuula wansi ne bateesa ne bagamba tukoze tutya okitegeera ne bakkirizigana tugenda kukola kompasetinga omukyalo ono alina naye byayagala mu Hajji akinya n'agamba nakulinda wekkwatira kuba bye nawuliddeko olaba ekajjansi amaka manene waliwo nekalina emutundwe waliwo naye nga jjukira Hajji yawasa omukazi we wanga wanzaalo nnya yajja yazaalazaalako zali bbiri si nnya yageza dda abaana babiri banne babali bamuyinamu era ali mulangira njaga yamugirakayiteekayo yakuta omwana we anti era abadde asmokinga bano balina omukyala alina evidence zokala zasobola okukosa okupininga naye kyakola bamukoze reverse psychology bakozesa bya bugagga bajjayo bya x bajjayo abantu bayogereko bulungi ekibuuzo kino Lita njatubu kikyesemba kubuuza gwoba okiddamu tutunule Lita oli makaago omwana basobola omukaba nsanyiza emyaka 4 ejali myaka 4 mirungi 4 times not 4 years yagende Sudani n'akomawo nga amulya era Hajjati ye omubuuza mu myaka 4 kati kabadde kamereke mpozi emyaka 4 gye yayogera Hajjati mpozi abadde yamwasa n'ennyinaawo 4 times buli omu agambe 4 times ne email naye mu banka ery'enjawulo banka eryasirungi yes 4 times ekigambo musajja sikiwakanira katongole siwakanira musajja nindako Yubastowa Lita mukulidde mu maka nga musula mu kisenge nga mulimu abawala abawera nga 3 4 Lita amazima ga Katonda mu ggulu tunasalira Hajji musango Lita kaggwa njagala asobola okujja ne yeebaka ku muwala nga muwala ali mu katanda wansi asaddaka maama we oli asaddaka maama we n'amuwaayo omukyala amugamba mbu
Kati wali webaka ku mwana wali badde okitegera n'onabye eddagala byonywa ayo bagiwulidde nange nabadde ndi ku saidi ye ayo ye muwaayo agenze kusmokinga omusajja teyaacceptinze anti njagala bifwe omuntu ng'ekito kikoze ogamba naye samukwata naye agambye Hajjati anti njagala tubimale mukyala wange kati nzikiriza kankuwa ennyumba eyo kankuwa amaka ago eri ebisajja ngenda kukompasetinga nga bwaŋŋambye bali badde bayiriza olaba nga we baatula wansi bafamire baali bakizanamu ennyumba omukazi naye biggwa naye bateekamu omululu n'agamba kamba wanike baali badde bakizabagendanga banoonya abakyala obugole bonna obukadde Julius bakukute wakurepinga wabula balese fembuleta bitakagwayogera ebikwatako ayina ekyobyobesakajjayogereko naffe nehapiso abave wamma Julius mwana mulungi litakagwa era litakagwa otumakalajjaga muntu mulungi obuzibu bano abantu webasanze muguno omusango tebamanya nti omukazi asonda evidence n'okusinga litakagwa ate omukazi yali mugezi yasooka sonda evidence tina awo olimbyewo lwasokusinga kusinga litakagusomba evidence awo olimbyewo tomugezagenya litakagwa ku evidence mukwano bita omwerabidde ndowooza evidence omugeza ku muntu oyo omukyalo ogwo muleke ku evidence oli akuŋŋanya evidence omugeza ku muntu oyo mumanyi neze 2000 yaziina kati awo oyo omukyala nga tanafunyigira musango guno yasooka funa oyo omukyala yakuŋŋaanya kyengizemu eno saga kiri nti nga bateesa ku eno issue naye kyenjizemu eno saga nti abantu abasinga bonna abasinga nze sijja kweteka muli molested mwakwatibwa nga muli baana bato kyova olaba nti oyo Hajji talina chance olwokuba nti abaana bangi n'abakyala bangi bayise mu bintu ebyo bazadde bawe bali mu kwoleeza musajja nzege kinnemusa n'abakazi abakulu balanga basoma Hajjati muyaaye n'obitunuulira Hajjati muyaaye n'otunuulira ebibaata nembuuza bw'aba ayagala bintu asinzira ku kyokusaba ebintu ebyo oba nga toli guilty tali bubi nnyo Hajji amusanga ayinawo ettooki Hajjati ayina train mu kukaaba ayogera ekigambo kimu singa nawe obadde nga wazaala omwana wo nga wamukosaomusajja yagambye omwana nabaana eri kungulu eti omusajja yagamba bwetuna ku nabaana esisa amanyi eti oli wasikoseweziyali weboogera ng'asirise Hajjati yagenze n'asirikamu awo n'agamba kabalekere evidence ate bagenda kuddamu era boogere Hajjati aleete ebirala baswale bana efamire yeekuŋŋaanye Precious nga akiza Hajji zonna zivaayo zigamba nedda akiza ate wakola omusajja malaaya omusajja gwawakanira ekigambo omusajja asobola amazzi gage nga yebase kadamu wallahi wabillahi nawakana kimu n'akamazzi ganasita naye nga wakanaye omusajja Nisha ina kukisambi kuba Hajji nsolo Nisha nabane esinisa amanye eseka n'okuseka erikungweka esinisa amanye esikaba n'amaziga ate lindaako n'ekyokulala bakyala ba Hajji bandikoze eki kiringa litokola omusango mu public nze mpolerezaani newaba yakoze omusango kati bawulire oyo abantu balina ebintu byabwe oli ayinza ogenda ku musawo n'amugamba webaka ku mwana tanakwebaka na musajja n'omu okitegeere abantu beebaguza mwene mulanti musiraamu naye nga abantu balina shiriki waabwe oli n'amugamba genda nakakula mukazi we
naita kubane nawoga kubanga nagamba ono mpoliya wakisina we mwita mwana wa musaiga mulala kamuwonge nagenda mpaka mu meeting nga yalina namutwala bagenda kubasawo olabo yawayo namugamba kyosanga mu kinu kyose kuba nasokulana nasanga munyi namusekwanyina nafa nafuna obugagga ate n'ekirala saayagadde engeri gye bakozesa bifaananyi by'oyo omuwala tebayalikoseza bifaananyi bya mwana baagala baswaza abefamire eri be babijjayo ebifaananyi by'omwana omwana bamulaga ebifaananyi kati abonna abasiraamu bakude okuleekaana banga bamanyire okukosa obukazi obwana obuto kati bakude bonna bonna baleekaana bawoleza oseddi buto abasiraamu bonna bonna alemba agengeka nga wakitamukwata oli omukola ali muliro ulira chairman w'ekyalo yavudde n'agamba bambi Hajjati amawano ganena amawano omwana abandi nabaana evuddeyo eri kungulu nekikyamani kyekyalo olw'okuba Hajji mugagga bamusibe mpaka kuwulira bubi yabula munnaye kati akozesa ssente bonabona abloga bavuddeyo dda bonabona bafiramukwasaniira bamukazi kati banaddawaga buli lujja tujja mmanya amazima buli lujja buli lujja Hajji nze mumanyi Hajji musajja muwanvu ye musajja atambula nogamba taata atambula kansu ye n'agigolola bulungi ekirevu nga kyonna kiri alhamdulillah Hajji nagezezaako okunoonyereza ku katanda ako kaddeeka wekafaanana era nenoonyereza nenisha engeri gyafaananamu okumanya oba Hajji ali mu kipimo ky'abaseeka muzaata nga bw'omusajja anyirira nentunuulira akkise zonna noono omukyala yajja ng'azaddeko abaana bana ali ewaka balina muhaji omwogera abaana bana yagezadde babiri eri yazaalayo ayina abaana bana babiri muhaji ne banisha beyajja nabo omukyala ali ayina abaana bana yajja n'abaana be babiri ababiri bejja nabo n'ababiri balina muhaji ate bonna abakazi abasinga obulungi abakazi ba Hajji bonna bali abato nze kyannewunyisiza kyekino kyebangambye eno issue wandibadde ogigendako mpola ogikwatanga gwe empyo mulanga empitubi gano nti Hajji yali musajja gonna abantu Hajjati nayogeddeko naye aleka atya ajatuwe mu buliri teberigomba edubayi olaba omusajja akuleka mu nyumba najja nebaka ne kaddaama mu ddiiro wenno kakubulya lindako okunyonyola oba bwonna obutabo obusoma yapanyumiza akantu kano mukawulire bulungi bw'abaana bakola bagenda kukozesa mu kampeyini yapanyumiza ensonga yawa looya yatuukiridde Hajji mukomera nanga mukadde wange ensonga eno eryetya mbuulira amazima wallheartedly namugamba munaye kankunyumiza ebintu by'obufumbo si byamu omukazi oyo omukazi mubi nambuza Hajji omukazi mubi atya ti munange omukyala mmaze naye ebbanga naye omukyala twazaala abaana balina sikoseero bali babiri naye bwetubeera mu buliri ogenda okulya omutima gumuli ku mwana wo wa sikoseero lindako ensonga ya Hajji amazima wulira bino byendi mubagamba mubiwulirize nagamba nti omukyalo oyo okumanya abadde yakyawakyawa era ng'ayagala kunsiba omukyalo oyo otuuka ewaka ng'aleeta omwana sikosera amuteeka mu buliri tolina bw'oyinza mukwatako tolina bw'oyinza mutakulako ng'omwana aliwanti omwana atabuka ekiro wa sikoseero
N'agamba olumu. Koye kagende wanisha. Alabika wagambira munkozesa abaana wayagala okunumiriza. Ekiro nsuukuka ngenda kusaala. Abaana bange nabakuliza kunywanja gani Hajji mbasa Hajji data Hajji tagisala yabagenda kunywanja. Abaana nabakuliza ku Qur'ani ekitiibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala nombaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayina okusaala subuhi kati nkoko na mugayo ya jisaliranga mbuchala bwa nisha Hajji gasaliranga wanisha yalinga mbuchala bwa nisha nga mwasalira kamwesesayo roya yanga kano ke kamwesesayo roya kiyanga Hajji olumu ngenda nenkwata ndabwe babasukuse ku buliri kati ate omwana okatanda wansi ngagamba Hajji olumu akoze sengalo nadda natigonyola nadda waggulu nempuliranga omwana yajogere we wansi bana ningamba Hajji era bana bamulopa sinisha yalopa bana ebalopa nishagenda mukubiranga Hajji agamba stani ya mukema neddala stani nakema omusajja yinchi mazeno kiriza Julius nze nalina ko omusajja omukadde waffe ng'ayina abakazi basatu naye yakola muzukulu olubuto ng'ayina abakazi basatu balamba yakola muzukulu olubuto omusajja musiraamu omusajja mukulu naffe wano neiba waffe Hajji mulamba yakwata maid yamukula olubuto Hajji mulamba yakwata maid n'amuzaalamu omwana totonyumiza bisajja bihaaji ebyo yali muzukulu bagenda okera muzukulu musiraamu ng'ali buto muzukulu n'agamba Hajji yalukola mu kitooke abuddeko Aiko yabade nagamba Hajji yakola kuchoke kazi nagamba sija kumwana muzukulu wange ne balujja Yesuwa kali abasajja balage ku kafesi banji badde ne balumwa bane tap the screen abalungi tap the screen chalo ngaka balage kafesi mwelabi dokusharinga logo livu mchalo ga wanji wala kufaringa rito kana kanyomero kama mchalo ga kumwogerako ense mulabe omukyala gwamvumya nege mazima bibaluma nege mazima tubikolere kimukama yakuwa naye katongole tusoke tuve ku point eyo tugikoleko conclusion kati gwe nga Hajji agamba abadde akenanga kuswala subuhi ngazipatisiza abaana be nga subuhi Hajji subuhi bagisala batya yagenda okusaala amala okunywa enjaga ng'agenda yebaka ku mwana wakana abakazi abakulu bakali omusajja oyo nze mbeewunya abakazi b'okuntanenti yubastowa oyina point abadde tabeebakako nga kosangalo ananti walowasebengalo olumu nayambuka katanda waggulu nga ayina okusaala emirundi ebiri egyasooka yakozesa ngalo gino gyasembayo omwana n'amuteekamu ekintu kyekinene omwana omuto oyo nze Hajji simuwolereza musonyiwa ate ne bwali netondera ebyengalo babimusonyiwe kugamba ebigambo bino bitakaggwa omukyala alo kyatanayogera liita uliriza bulungi omukyalo nwalo kyatanayogera Hajji amaze emyaka 15 mu busamize nga akiriza mulambusa wabaganda kubanze manyi wawe mutundwe nakibagamba mu kusooka abantu balina rituals zaabwe naye bagamba agenda ku mwana kali embeera n'agamba wakiseba abantu beeraguza abantu bagagga naye nga balina ebyo bagesere tebazijja mu makubo matuufu nga gasabirirwa abantu beerimbika mu Allah nabagamba anti musiraamu nnyo naye nga balina ebasinze ebatuma okubaka n'abaana abo mbaga twagala baana webaka ku mwana mbeerera n'agamba kanfula ono mukazi wange ate muyita antya ate abanatu basitowekirala agize kyenamulabyeko kyawonze embuzi y'omwana omukazi yamulabisiza ka odi yaako kenawulidde Hajji nga omuwetonda kuki mujje tukkirize mambo
Baide kanjogere kuseka Ssemamba oyo. Seka Ssemamba bakozeewo. Seka Ssemamba. Bawoleza Hajji babikirira wamanyi. Bali mukazi Hajjati. Seka Ssemamba nakabibeera maka. Hajjati kakkana. Ebyo bitabuka. Ekitegeeza ne Seka Ssemamba ayinza okuba yeebaka ku muwala we. Ne Seka Ssemamba level gy'oli. Batyo nze mukatongole gambe n'omusajja gwe mmanyi eri ku masomero g'abasiraamu eddene naye ali abaana ebisiyaga omwana omuvubuka anyuza n'aŋŋamba yampise n'amugamba n'amuyingiza mu office naye nga omusajja musiraamu nnyo ate erimu ku masomero y'abasiraamu eddene mu Kampala naye nga nagenda kusiyaga mwana Asia Ssemamba mbadde bagamba abantu bakola ebintu bingi ne bagamba osheewo akuli yasomero limu eddene mu ssomero ly'abasiraamu mu Kampala era agenda kusiyaga omwana mulenzi enyumiza naye nga sheewo amaanyi essomero eddene nnyo mu Kampala oli abasiraamu eddene ku masomero g'abasiraamu agali mu ssomero nze nina omukulu omu naye nga mulinako yamukwata ne ka vidiyo weekati naye nagamba sinda kukola busiraamu neneesirikira era baida abakyala mwegendereze tumuwakanira abantu ze babuulira baana temubasembeza abakojja simataata nze uno soki agambye gombe yazaala mu muwala we ate n'ennaku zino kisukka abazadde abamu engeri gye muwamuhaaga omuwala akuze omusajja n'omulaba ali ati omuli waka mwambadde ebipale abaana abakulu twakula tubiraba siya nnaku zino omwana Nisha yalungi osinga ku baana be. Nisha namulaba Mlita nalabye Nisha. Omanyi mwembala nga bambadde amakanzu ne mugamba bannanga yambadde thoobu ennungi musajja wa kitiibwa naye abakisekisa eriko kitiibwa obuyimba tebuliko kitiibwa nze mbabuulira Hajjati ekyokugamba Seeka nti abadde anywa enjaga kyabadde kyetaagisa nenjaga abadde azukanga n'aginywa ekiro era nga muvaako nkwemera ku njaga ye kubanga ye yabadde kozi bamukeere bataginywa yabadde kozi kubanga mboli omukyalo baye mukyalo bamukeere bataginywa yabimuleetera baye mukyalaani interview ya Nakiwala Kingi n'omukazi oyo eri etya olina kyewajjemu nanti waliwo omukyala womulabya nti naye maafiya kati Nakiwala yabaddeamulinga mukyala munne bambi n'amukakkanya n'amulungakalibala kubanga Kalibala bamwogeredde ebigambo bingi sawa Kiberi yavuma Luisi Kalibala mbu mukadde kuyera ne Kalibala n'alabeka obukadde ane asinga obukadde kire gapasa agenda likire gasonye mbukivumaka Kalibala mukakadde Segasidi omanyi we yagambye Segasidi yomukuba victims be bakwata Segasidi yomukuba victims abakwatibwa Lita yagambye atya Segasidi yomukuba victims abakwatibwa yagambye nze bannaye neewuunya nobeera omukazi n'ovaayo olumiriza ebbaawo nti yakuta omwana nga ffenna twakwatibwa oba musiru wamma nowanda ebibi aba asirika tusabyogera oli baawo abantu bonna bakwatibwa okwatibwa it is tebankwatangako wabula temumbaliramu abo abantu bebakwatakwata nze era natiddekwata dda si buli omuntu yakwatibwakwatibwa abamu tetwavamu ezo famire entumbaavu naye olowooza naye nga twali omuntu ayinza kukwata ku munne nga tumanyi Oluganda luguma baluganda bakwano bange banga baganda bange bafriends bange bababukalanga bradazi bange abalenza siwolezako omusajja from day one nokwata omwana nagambe wabula bannaye bitanvudde mu ttiimu ate nowamulumiriza ye taddamu olaba asirise kati ekyo nakyo kyamutilidde
navuddeyo kuva mu tiimu Hajji naduseeyo 12 nze Rita nalaba omusajja ku kyalo kyaffe yakwata yakola muzukulu olubuto muzukulu weddala ng'alina abakazi 3 musiraamu basatu omuzukulu n'amugamba Hajji wakola olubuto nga mu kitooke wali omukazi olina kuwa ku kyalo olonze kyatuuka ku wange owonyako omusanvu Hajji afuna soko linaziremu naina kyabuuza Rastaman nti yafuna ate essimu mu kkomera omuntu awadde omusirikale miliyoni 10 ayinza obutafuna ssimu omusibe bamugulantinga chance nayogera n'abantu be bamuwa chance tugenda kubyogerako mulinde kumaliza miliyoni agenda kujja bwe tuzaako mulekera okozesa abantu mu ggwanga olwokuba muyina amaanyi tebagenda basiba ne mukozesa abaana bannammwe ne mumanya ensi yage ne nedda haramu tugenda kulwanira ekitiibwa ky'abantu mu ggwanga abakyala n'abaana abalenzi genda maaso n'omwana wo sisitemu ya Uganda ogiraba erina problemu emu. They don't listen to a child. They don't even listen to a woman. Eva baba balowooza omusajja ye mutuufu oyo kasasiro we Uganda nze nkuwulira it happened. Julius bamukwata. Rita akimanyiko. My daughter. Brother one stepmother we yamureping nga siri mu Uganda. When I went back home, I found out everything. Mukwano nagenda ne ku police na buli kimu. There is nothing I didn't do. Rita buli kimu akimanyi. Nze you cannot I don't support any man. When it comes to men, men are beasts. System ya Uganda is so bad. Nti basobola n'okugamba ekintu kyabaawo dda. There is nothing we can do. Batwala omuntu mu kkomera ba RKL bonna PDD ng'ebintu byadda gwa Hajji yakagutusaayo ekajjansi bagutwala ng'ekyama buli omu nayanyiga bonna banyiga ogenda okuddayo enkeera ng'abagwidde kweta soda nga musanvu ziryawo n'amazzi nga tebakyamunyaga Bonna banyifu bayali polisi y'ekajjansi babbi ebyo bibbi nga bwe mwamuddamu nga bw'asanga nga soda ziwole buli omu anywa osi baani abasirikale bonna amazzi babagamba bagala ki Hajji kyagambwako Hajji gye bamutudde ekigo agenda okudda maama okulaba batusaba ku musibe nga musibe kyabakoze nga aguze kweta soda ziringa 10 ziriawo zijjudde okajjansi ku polisi amazzi biki maama Hajji nga bali bakaseka naye basirikale nga bamwenyimba tujja kukubira tujja kuddira tujja kuwuliriza bamugamba tebaleeta ku kasigiri nangolo mwami yawaddeyo yabalisiza dda olowooza nti nno polisi za Uganda omuyinza ofuna justice genda maaso okulw'omwana w'omukwano genda maaso nagenda ku polisi y'Ewandegeya nenzigulawo ne bagamba tumutwale mu ddwaliro ne bamutwala mu ddwaliro abasawo ne bakonfaminga nti omwana baamukozesa. Omanyi omusirikale kye yaŋŋamba gw'oli maama Yesu oleesa omusango naye kati sigwe wamutwala gye baamukwatira
Meaning omuntu eyamutwala gye bamukwatira yalina okuleeta yalina okututwala gye ba where the okay kankyogere mu luzungu. You are not the person responsible to take us where the victim was attacked. Nembagamba, but the victim is ready to take you people where she was attacked from and where this entire thing happened to her. Nebamugamba mbu ye yali mwana muto, she cannot remember. Can you imagine? Jet, bimaze mwaka ki? Bimaze myaka emeka? Nga bikoze eki? Nga byapeneeza. Omwana bamukwata ali 7 years. Naddayo Uganda, ekyo kintu nakimanya last year nga ndi Uganda. Era olwali okimanya bwe nti ndowooza Rita gwe nasooka n'okubira essimu ekiro ekyo. Jedi, zini omwana yakigamba nti bankwata oba yava somewhere. Teyakisooka kigamba nze. Omwana yalina character. Jeni nga alina attitude embi ng'omanyi omwana okubanga alina obusungu gy'oli. Nga buli kaseera amanyi n'okubuuza abantu. Omuntu w'omuwa obutwa bw'emmese kimutwalira bbanga ky'okufa. Onyabo. Omwana oyo banagalira amanda n'ogateeka mu mmere. Kimutwalira bbanga ky'okufa. Katongole omwana wange yayimirira eyeball to eyeball n'angamba yesenga ofa n'enkuwona. Are you serious? Yes. Yes. Nze yali tanjagala Rita ng'omwana tanjagala. Nga nsonga ki etamukwagaza, you abandoned her. Is that the reason? But remember when this thing happened to her, stepmother we yamugamba mama we yakusuulawo. Yeah. Tewali asobola kukulwanirira. Tolina gy'ogenda kuloopa. And on top of that ne bamugamba lw'olyogera ekintu kino mama wajja kufa ne mutowo afe. Owulira? When my cousin yatuula n'amubuuza ng'olwo kimpitiriddeko ne mbaga naye nzo n'omwana we are not friends. N'endyoka cousin wange omu n'amutuuza n'amubuuza lwaki mami wo omwagaliza okufa. Katongole ovanga ku mwana ow'emyaka 10 nga bw'ayingira ekinaabiro aggalawo enzigi. Ng'atya kikyamulimu kiri. Waba agenda okunaaba, waba agenda okwambala, afuba okulaba nti abaggalira wabweru. Okwambala just to wear a cloth. Paka waliwo abakazi bano abakulu bangamba naye mami Rafi oyo omwana tolaba nti waliwo ekitali kituufu. Ne mbabuuza kituufu batya mbu omwana omuto alina okubeera ng'ali free. Oyo omwana already yatandika okumanya. Konze yatandika okumanya byebiki. She has already become a woman. Ekituufu kiri nti navuma omukazi. Nze omanyi toyogera nonsense ku mwana wange n'enkuleka. Navuma omukazi. Webali ne mugamba yoke. How do you start telling me nti oyo mwana she is already a woman? Navuma omukazi n'angamba olikeera lumu nojja nonneetondera. Until my cousin came to me and told me, Jay, this is what actually happened. Nenkwata omwana ekiro ekyo. Ne muga ngenda kukuba. Omwana guno gwa kafanyira y'omukazi yagamba. Sina sente zigenda ku you don't have the money. Sina sente zisobola kubazikiza. Nina evidence ki. Anko kotegeza koja muganda wanyina wa step Sasira nnyo bano abakazi n'ovaawo ng'ogenda Bulaaya kukola
n'olekera omwana baawo Mukwano. It is the worst mistake. Katongole omusajja abasajja tebalina mitima. Newakubadde Katongole naawe oli musajja. Naye nze wenakakasiza nti abasajja tebalina mitima. Solo step joino taking kubanga olaba omwana oyo. Olaba ekyo kyamwe happeningako abakazi bangi bakiina. Olaba omwana okulaba nti yali yatandikisa okugenda okunaaba yeggalira n'atuuka ne ku extent enoonya obutwa bw'emmese okunoonya kati toki eyo mu bwongo ekyali bamuwa toki abo buzibu era olaba omukazi awoleeta Hajji owulira obusungu akakazi agadda mukasa Hajji akwata mwana omuzadde Katongole nze omwana tanjagala omwana tanjagala kati sijja kulimba omwana nze yaŋŋamba mami I prefer to be with grandma than to be with you naŋŋamba I forgive you kubanga namanya unamala nemmanya ekituufu naye nze sikwagala Ulida oyo mwana yebakumwawo ku counseling nga tonnamagamba abadde ali mu counseling era atutudde ali mu counseling yagadde oba amuleka wagenze kunoonya sente omusajja omukulu n'ogenda n'onoonya lupiiya nedda nze kyeŋŋambe omuwako ku counseling like bamucounselingako Yes, she's undergoing counseling. That's why nowadays she can even pick up a call. Nga nkubye simu n'agikwata. Naye luli nakuba simu ne bamugamba mama wakuyita n'agamba mama wani. Jed. Kojja woyo kojja simanyanga kojja ya raping omulabako. Bamuyitani. Mukwano senga namulabako nandibadde ndi luzira. Mukwano manye kwata ku mmundu. Kyevola bankugambye senga nali nsobola omulabako omwana yaŋŋamba omwana we yali narratinga story ew'abasirikale yagamba mbubajjako essuuka ku buliri mbubajjako essuuka ku buliri mbubajjako essuuka ku buliri ku makya nga eriko omusaayi ne bakwata kamunye ne basooka booza essuuka eyo mu maama w'oyo n'amunaaza amazzi ago agavudde mu ssuuka eyo n'amutuuza mu kamunye ne jjajjaawe omanya mukolyako rituals zaabwe. That is what I suspect. Of which sijja kugamba mbu naliwo kuba because that is what the girl says. Nze kyendaba omwana olaba kukyawa waliwo ekiriwo nga ebyo byonna emikolo gye baakola era kiyinza n'okwewuunyisa amazima ga Katonda mu ggulu nga bagamba nakojja naye ng'omukyalo n'alina omuntu omulala gwe yaleeta n'amukozesa. Omwana ayogera erinnya omwana amumanyi okumanya omwana amumanyi lumu twakwata ekifaananyi kya gaayo oyo taata we nga omanyi omuntu after some years akyuka taata we oyo omwana yakwata ekifaananyi n'akimulaga nga ngamba munze ndi mu kukola bujja I'm trying to cause problems between the kids the families n'amulaga ekifaananyi n'amubuuza oyo ono omuntu omumanyi omwana yagamba ekigambo kimu oyo sitaani ekifaananyi ng'omuntu ali mu bantu bataano n'amukwatako n'amugamba dadi ono sitaani meaning nti omwana amumanyi Nanga abakyala mubenga n'abaana oyo dadi zanna leero akolawo ki Rita tojjukira gayi yajjako amasimu nga poliisi ebanoonya mbwe emunoonye abatwale najjaga amasimu kalamuke akalungi bambi akaagalwangu oyagala sibisa kalamuke naye Jedi omusango naye renew that omusango renewing mwana tasobola kugendera awo Lighton anka woyo omwana right now ali ku campus first year ali around first year campus we yamukwatanga muto yali omwana yali mu A level
Level. Yali mu level. Baby alina emyaka emeka right now. Mukulu kubanze Siri related to him, but when you see him is an adult. Your daughter, how old is she? My daughter is 12 years. 12 years. Bambi. Wanaita na miaka jiwerena. It is fresh in her brains. Yes, bali mumukuteka mugundi bamu counseling abakola ki, but she still has that pain. Bambi. Mukwano ngomwana tanaba kuva mu pain. Oyo omusajja ankowe oba asomye batasomye musanye wowe bigana funa amagezi tobaleka kutambula. Precious. Senga na iri sisobola Rita yaba kubuulira mirundi gye nakubiranga Rita amasimu nga no waba yebase. Ali Uganda. Nga ne waba yebase mukubira ne mga Rita police bangambye webati. Wanyumya ko kubose no. Tata omwana yenga tata w'omwana akugambye yagamba mbunze ngezaako kuleetawo mpalana. Baba loga bonna beeroga. Ebi naye bakola leero. Nebamu katika munye omusajja yenna omwana kasitawera nga talina mama we maka. Tabalibwanga mwana bano abaana b'omukazi abali maka babalanga abaana. Omwana yaba n'empisa embi yakola atya era abakyala mbakubiriza oba otunda binyeebwa oba otunda kasooli tolekanga omwana wo omusajja yakufunye ekyokuyiga oba mulenzi omwana sumwananga n'akaangako. Embeera olumu ekubira bannanga abakazi abalugola bafunde binyeebwa bali abaana babologwe nedda. Bannange temulekeranga abasajja abaana. Tata w'omwana omumanyi. Lighton tata w'omwana amumanyi. So kati awo Lighton gwe tata w'omwana omumanyi wali omulabye nako. Amumanyi. Lighton tata w'omwana amumanyi. Omwana badde nkusaba kino ekintu okikole before. Nze ni musajja mukatuliki naye nja kusaba oba oyita mu ddiini yita mu ddiini. Oba oyita mu Kurwani oba oyise wagomanyi byokkiririza abo musaayi omwana oyo gwe bamuggyako nange wendaba gwe bamunaaza bwe nzira mange byambuulira kamunye byakola nga bigasse n'omusaayi biza obutabira birungi ku mwana. Omusaayi gw'omwana oyo kubanga mu Buganda wano oli kasita akwata omusaayi gw'omwana nekamunye omwana oyo bakiyita kuziraga aba aziraze omusaayi gye guvudde gubeere nga mu sisitimu tugeze omwana akuze asobola okubeera nga anoonya oluzaalo ne lubula. Yeah, that's what I wanted to say. Ati kamunya akola ebintu bingi Rita. Bingi kamunya mumanya akola ebintu bingi. Lwaki bamuziraga kati kubanga ye omukyalo oyo okujja Yesuuka omusaayi guli oguvudde mwana ekisookera ddala omukyalo oyo ekikolwa kino kyakolebwa nga naye alabika yakimanyaako nga baagala musaayi okuleeta kamunye ne bamuteeka kamunye oba lumu abamu bakozesa eddagala baliyita kafumbe abamanyi kafumbe biki ebyo ne babigatta omwo okusiba omuntu mu by'okuzaala kyova olaba n'abaana baffe zino sanitary pads ze bakozesa bampale bajjayo ne babaziraga kati omwana oyo olina okumunoonya kuba sitaani olumu akozesa amaanyi mangi. Omwana oyo gezaako nga gwe maama totuula omuleke kubanga tokyajayisemu mu buto ate bw'anaakula n'agera mu bufumbo ebizibu bino ne bijja nabyo ajja kudda alowooze mu kwetta n'okukola n'ekisoboka kisoboka babisobola obitereeza bangi era twalibe babasumulula ne biterera. Julius bagambe nti omusaayi gw'omwana bagukozesanga saddaaka. Go straight to the point nti ogwo omusaayi gw'omwana okuggyako amasuuka bakola saddaaka.
bingi nnyo bye bamusiba mu maaso iyo saddaka gye baakola okubeera nti no gw'omusaayi gwo bampoza omwana gufuuka ogw'omusaayi gwa Yesu bannange ekyo tukiveeko tudde ku kya Pretty Nicole ango Akram wamu ne Kulutuumu ogwo kambusoke Pretty Nicole ali mu saga alimu Nicky Wine ekisokera dansa Pretty Nicole ali mu saga bbiri alimu ya Nicky Wine aline mu ya Akram kitegeera kigambibwa nti Pretty Nicole yatuma mukwano gwe bagire basende like they entice they seduce or Akram ekyo kyatayagala kyatayagala nga professionals zifulumye of course naye narespondinga n'omukyala naye n'avaayo n'agamba nagategeera muntu abaziraba ensonga zino okumpi kiriwo ekiti nebwe ekiti omwana tatetumulabirira bla 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 and then as well Nicole era abadde musagera this week about Nicky Wine mu video yafunye olima empya ng'akola ebintu byonna byonna by'omumanyi ebintu ebyafunye bajjajja Sinaasi nga Nicole yali mutukola mu awutuli ati mutese ekisokera ddala omulamu ogwo kansooke njagala obubaka buno bugende eri Hajjati Kulutalo Zaata mukulu Akram nkimanyi naawe message eno egenda kukutuukako kubanga eno program yali takagwe kuba wala ate ne maama wa Pretty Nicole njagala ajje ku video eno Hajjati Kulutalo Zaata nayima wano nenkubuulira negamba kkiriza obagaana olina okukkiriza omusajja gwe wafuna omusajja zembeera ze erabye ebikolwa bye yafumbirwa kivedevede yafumbirwa omusajja waliwo abasajja be bayita babayita imuuna kigambo imuuna abasajja abo tebamatira mu butonde bwabwe ojja kutunuulira nja mutunuulira ebbanga lyonna Akram nja tutunuulire mu bulamu bwe before nga tanasinkana Kulutalo Zaata ne bwamusinkanye saga ti ezimulese mu mawulire Kulutalo zijukirako malaaya gye bakwatira mu mmotoka ng'esaba ssente saga ezo mwaziwulira era gye kyaggweera ne wabeerawo neighbor omuwala ng'agamba omwami oyo yali amukwana Pretty Nicole kkiriza obagaana si muwala mubi yadde akyali muto n'enneeyisa gye yeeyisizzaamu baani abaatuleetera emboozi eya Pretty Nicole ne Akram eno esembyeyo yali Hajjati n'Adija Kigozi lwaki baagireeta era nabagamba bw'otunuulira audios omuwala oli gwe baleeta mu kamera waliwo audios yajje Hajjati Kulutalo ng'azze mulaga nti bbaawo kino bwekiti ne bwekiti tugenda kumulabisa era omuwala oyo baziweerezaako ne Akram ne bamugamba ssebo kubanga Akram ye muntu adda ku video call n'akwata ekintu kye munange n'akiweereza naawe n'akusaba nti oba stowa oba tina mpeereza Kulutalo akimanyi bw'abikola oba takimanyiiko musazi wange Kulutalo badde babimulipootingira n'ayagala okwogerako naye era waliwo abawala basatu abamanyi bw'abawala mwabeepangira bbaawe ye bbaawe tabikola nkugamba ebigambo bino olaba oyo Hajjati Kulutalo lumu waliwo omuwala oyo yali akola munyonyo omuwala oyo nga anyirira baalimu babagenze kufuna kacaayi kunywamu Akram alaba omuwala oyo ng'agenze manju Akram n'amugoberera bw'amugoberera yamusanga mu lukubo ng'amusaba namba namugamba bebi biki ne yeebuzaabuza Pretty Nicole
Maama we alina evidence gye yakuba ku mmeeza. Akulamu njagala abe aje wakani. Yagamba inti mukwano gwa Pretty Nicole omuwala omu oyo Akulamu. Kuba bakojjawe. Bawo omukyalo laba avaayo mulumiriza. Ye mwenyini Akulamu yakubiranga omuwala nga bamusaba nudes. Era ne Pretty Nicole alina kye yatidde okwogera. Mujuddeyo ka video ke yakoze n'abagamba. Bamubuuziza Pretty Nicole. Akulamu yali akuweereza ku bintu bye. N'agamba lumu twali tugenze muzi wa Shirumzi. Omusajja. Najjayo. Njala we najjayo dikiye. Najjayo kopiye. Njala litakagwa. Awashirumuzi ezibera mu twabera za abakazi obaza abasajja. Omwana omutwala ku police ne maama we banwaloza kigenda mutiisa obutabyogera kuba ekisooka Akulamu yakola ekive njogera olunaku olwalero obwe kiba kinsibisa Akulamu yebaka ku Pretty Nicole era Pretty Nicole okugenda matiza banne ng'akimanyi omusajja ayima mangu ayika mangu era okumufunza oyina kukola bwoti ne bwoti muweereze hayi omugambe otya kakati olumala omugambe kankuweereze nga bwe kiri osima okwate yajja kuddeeri akwate olumala akusindikira essente amalirize bwe bubaddi bwe yakolanga South Africa kubanga ne South Africa bangi waloka video ke nalabe ennaku ezo ng'omuwala naye agamba munange Hajjati gwe genda mpola nja kulaga bye yakola kati ate wagwawo omusanyo gwa nabbi omukazi Katongole kankusala ekirimi Hajjati tannagambako nti bawe tabikola Hajjati yagambye bwe baba bamugamba mubagala ebintu ebyo bajjemu erinnya lye terina weriviiramu ye kyayagala bw'ogambye nti bawange agaba nuzi kikomye ku ekyo muzeegabire saagala ate mugambe ate Hajjati talina kyajja kukola njaga Tina Hajjati Kuluthumu kw'ekitiibwa bino mbyogerera wano bw'obanga walinga okyalina Seeka Muzaata Akulamu tewamuweereza ku nudes zo teyazikusaba South Africa litaka gwa nchogerera wano kiri kunze njagala Hajjati Kuluthumu Muzaata aveeyo akyewakana ng'andi musajja mukatuliki Hajjati Kuluthumu Muzaata yekwatanga zi video ngali bukunya naziweereza Akulamu ngazimusaba katalina kyayinza kuvumirira ku nsonga eno alina ko Tina asobola okukola ebintu byamanyi ddala nti no ku social media bisobola okumuleetera effect govanenga lekulavu lita tomanyi kye bayita laavu essimu yange bwenti nze ndi mutini ndaba nga nayo olina okwesooka ne weetooloola kyakabi togamba nti Hajjati ajja mu kamera ng'akola obwo buserefi bwa nuudo obwo kati nno lita Hajjati Kuluthumu oyo muvenako mukazi muzibu bw'abanga yasobola okulekangawo Seeka Muzaata omusajja yinki mmeka nagenda ku asikaali ezo emboozi ozerabidde tewabiwulira bu audio tewaliwalibwawo Hajjati yabulekangawo omusajja ayimiridde nagenda kumukuunya kwawo asikaali nze nange ebya sikaali mmanyi byali byamuwaayiza ng'omanya abafamire sikaali mazima nja kugamba abafamire nga baagala okweta omululu gwabwe nyamuwaayiza ne audio Hajjati ng'ayogera zaafuluma era Seeka Muzaata yafanga akyali omukazi oyo obulamu bwe naziwulira audio naye zaali mpangirye Katongole zaali mpangirye teyebaka na sikaali mwanyinaze yubastowa Hajjati Kuluthumu omulabi bbanga byekoza mu publiki olwoza asobola kuvaamu kyamagezi babyongerezaamu
okugira baali ba famire ya musajja nga baagala omusiisa olwawani eddembe lye ate wakanye baali bamukookera naye nga bw'abanga bwe zibanga nudes yazimuweereza gundi Akram kubanga Akram ayagala nnyo nudes bwe zibanga yazimusaba yazimuweereza Akram omulaba nze nafuna omukisa nenjogerako ne Pretty Nicole kuba Pretty Nicole abadde asula namasuba ne musisinkana ne mugamba Pretty Nicole kubanga obudde obwo twatuteekeka kivulu kya Mickey Wine nga ndi kuba test nga mubuuza ku bintu ebimu ne Pretty Nicole oyo mulaba akakawala ngakko mune kali smart bikakola upstairs katunuliranga wano lindako bastowa kasooka ne kasoma Akram njogera ebigambo ne message kazina mu simu zonna Akram Pretty Nicole yamulyako omulundi gumu naye ogusigadde gwe yayagalanga okuba ng'amuweereza nudes akatongole okikubulire litakagwa maama wange omulungi wekakasiza nti yamulya engeri Pretty Nicole yagamba nga mukwano akkiriza yamulaga ddiiki nagamba yamulagako kasolo ke nagamba yamulagako wabaddeko Rita yagamba yamulagako ddiiki abadde bwati ng'atambuza akasolo ke nga batambula nemessage ng'amugamba mpangira bakwano bezo ze nali ndabye ebyokwebaka simanyi naye omwana ekyakuja newaabwe ekyakujeekaoezonaziretanekuguvu zizino ezo ezokubanga buli kimu kyateekayo ku status akimusaba bwateekayo ebiwala byonna ebijujulu abimusaba naziteeka italavuka gwa njana kino tukyebuuze Akram okwesinkana ne Pretty Nicole mu kinaabiro ba mu kiyigo baali meeting yali ku ki kubanga twalabanga nati omulaga Dick n'agimwambulira n'agimulaga tebyali bya mu kinaabiro wulira Nicole yagambye yamulaga akasolo yakamulagirawo Nicole yagambye yali ava mu ttooyi ng'ava mu ttooyi Akram n'ayingira Akram we yayingira Nicole mu kakorido Guy n'ajjayo akasolo ke n'akamulaga meaning this thing tosobola kuba eri n'omala gakikola kyendi kyotayogedde ng'ekintu kimpi ng'ekintu kimpi bwakikwatirira bwakikwatira temwamazira era nange tekirabikira kuba bannanga abasajja abatalina kusayizi bamanyi okweswaza ab'omuntu obutono oyo obi wa lwasa Akram era bwe kiri Hajjati abasajja kati batalina okukakanya mu Uganda bindeeba ne Akram tebalina bawakanira obudde bonna bakuswaza ate lwasa omuleseeyo ate lwasa ayina mwaka wayamwakanya musajja watudde mwana waye yagula malaya wali